ate olukuŋŋaana lw'amawanga ga Afrika ag'enjawulo olubadde luyindira mu ggwanga erya Russia luwedde mu kibuga kya Russia ekikulu Moscow. Pulezidenti Putin yakukkulumidde nnyo abakuma omuliro mu lutalo lwa Russia ne Ukraine. Ye Pulezidenti Museveni oluvudde eyo ayolekedde Serbia. Omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Atiwabula Museveni n'abakulembeze b'Afrika abalala batuula akakiiko aka Afrika akagenderera okukomya olutalo lwa Ukraine eggulo basinkanye Pulezidenti wa Russia Vladimir Putin e St. Petersburg awabadde ttaawamiruka wa Russia ne Afrika. Mu nsinkano eno Pulezidenti Putin yabuulidde abakulembeze ensibuko y'olutalo luno n'emitendera gye bayisemu okulaba nga luggwa mirembe naye Ukraine ne banywanyi baayo kye baagaana okukkiriza. Putin agamba nti akatuubagira akali mu Ukraine kaatandika ne banywanyi ba Ukraine abaali baagala okweyambisa ensi eyo okutabangula Russia naddala beesi z'amagye. Agasseeko nti wadde abakulembeze ba Afrika bakkaatiriza obukulu obw'okussa ekitiibwa mu ndagaano y'ekibiina ky'amawanga amagatte bo Abarussia tebamenya nko ndagaano ya UN Charter, naye abo abavujjirira olutalo lwa Ukraine be baagala okukikola nga bwe baakola mu Iraq, Libya, Sudaani ne Syria. Putin agambye nti bo baagala embeera eno ekomekkerezebwe emirembe. Ku lw'abakulembeze ba Afrika, Pulezidenti wa South Africa Cyril Ramaphosa agambye nti bo nga abakulembeze abali kakiiko ak'emirembe mu Afrika balina okwogera n'enjuyi zonna nga bwe gwali omwezi oguwedde okulanga olutalo luno luggwa. Pulezidenti Museveni oluvudde Russia asaze busazi n'ayolekera ku bugenyi obulala e Serbia.